mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano waŋŋambye nti nkoze ntya okukomyawo ebbeere lyange eryagwa. Wambuziza ekibuuzo ekyo. Ebiseera ebisinga kye njagala obbabuliramu abakyala abaana abawala, ekyamazima ebbeere bwe liggwa liba ligenze. Kizibu okukomyawo ebbeere erigudde. Ebbeere olina kulikuuma bukuumi butagwa. Ekirala kye njagala obbabuulira kye mulina okumanyamu abakyala, kino mukikkirize, buli mukyala alina enkula eyiye ey'ebbeere. Mulimu abakyala ba mulimu abaana abawala ng'amabeere gammwe gagwa mangu. Ekyo kiba kika ky'amabeere ng'ojja kusanga omwana wa myaka 13 naye ng'ebbeere lyebase, ng'ebbeere ligudde. Ekyo kibeerawo, kiba kika ky'amabeere. Amabeere ga bika bingi nnyo mu mmwe abakyala. Era teweewuunyanga mukyala n'ogamba yi mukyala mukulu naye ebbeere lye nga liyimiridde. Ebiseera ebisinga kiba kikula kya bbeere ly'oyo omukyala. Kyenjigadde okubeera nga mbabuuliramu abaana abawala, mufuna nnyo okusoomoozebwa ku mabeere gammwe. Mulaba abaana bangi amabeere gagwa bakyali baana bato. Ekyo kiba kikula ky'amabeere gaabwe. Mukitegedde? Kakati gwe wenna omwana omuwala njagala owuliriza ebintu bino bijja kuyambako naddala ggwe ng'ebbeere lyo likyayimiridde. Liriweewo nga teriggwa, tunuulira ebintu bino bijja kuyamba bikulu nnyo. Ng'ekisookera ddala ebbeere eyo lyetaaga okola exercise. Simanyi oba mukimanyi. Ebbeere balikola exercise bulungi nnyo. Ekyokubiri, ebbeere osobola okufuna tawulo etukula obulungi n'ofumba n'amazzi. Amazzi ago ne gaba gali mu kibuguumirize. Okwata akatawulo kano n'okateeka mu mazzi n'obeera nga ovumbavumba ebbeere lino, naye olivumbavumba okusinga ddala wansi eno ng'olivumbavumba olisitulamu. Ekyo nakyo kikulu nnyo, kiyamba ebbeere eryo okulikuumira mu kifo ekimu. Ekyokubiri, bw'oba ozadde kiba kikulu nnyo. Omwana ono gy'akoma okubeera nga alisikaasikanya n'ebbeere gye likoma okwanguwa okugwa oba okwebaka. Tugeze, omwana oyo asobola okuyonka okuva w'omuzadde paka omwaka mulamba. Ekyamazima ebbeere lyo terijja kusigala kye kimu. Kiba kyangu nnyo ebbeere lyo okubeera nga liggwa. Kikulu nnyo ku nsonga y'omwana ng'abadde ayonka. Ekirala, abasajja okubeera nga babayonka. Buli omusajja buli waakuyonka ennyo ebbeere n'alibeera ng'era alisikaasikanya alizza wansi, kiba kyangu ebbeere ly'okwebaka oba okugwa. N'olwekyo ekyo nakyo kikulu nnyo okubeera ng'okitunuulira. Omusajja ono gy'akoma okuyonka ennyo n'okubeera ng'alisikaasikanya ng'aliyonka, kireetera ebbeere lyo okubeera nga liggwa mangu oba okubeera nga lyebaka. N'ekisembayo, ebbeere olyambaza akaleega mu nnyambaza etali nnungi. Kiba kyetaaga ebbeere n'olireega naye nga mu kulireega olireeze tolyebasizza, libeere mu kifo kimu nga lyesimbye bulungi. Kijja ddiyambako okubeera nga teryanguwa kugwa, okubeera nga terijja kwebaka ku mubiri mangu. Naye nga kye mulina okumanya nga bwe mbagambye nti amabeere ga bika bingi. Ojja kusanga omukyala ng'ebbeere lyo lyanguwa mangu okwebaka ku mubiri. Tolwana na bbeere lyo nti onoonye eddagala nti likomewo liddemu lisituke nga teryebase. Kijja kuba kizibu. Okuggyako pozzi ebbeere lyo osobola okubeera ng'oligumyagumyamukko singa ofuna oyiro w'omusa. Oyiro w'omusa oyo mulungi nnyo agumya ebbeere. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.